Mufufera mbojevu tutaguddewo ne yaliko mbaka wa Kyadondo East Apollo Kantinti kyadda kyavuddeyo n'alungamya ku by'okusibira mukyala we Shamim Namawa ebweru w'ennyumba n'abaana ontumusaze mu maka ge agali mu Serwada zone Kabowa mu ggombolola ey'Erubaga. Ensonga z'obutanko bwe yali omubaka wa Kyadondo East Apollo Kantinti ne Shamim Namawa nga twakolaga mu kataliiko nfufukula omukaaga ziranze. Kantinti yayise bannamawulire n'annyonnyola ku ebyo byaliwo agambye nti azze okusaabulula obulimba bwa Namawa bw'atambuza n'ekigendererwa eky'okubba ebyobugagga n'okumwononera erinnya. Agamba nti kyamwaliriza okumusibira ebweru n'abaana yali ateekawo embeera ey'okumwaliriza azze ebyapa ebitaano n'ebiwandiiko bye eby'omugaso bye yali awambye. Shamim okwata ebyapa byange ebimu ebitaano ebiri wano mu kibuga wakati n'abijja mu seefu n'abitwala n'abigaanira. Nemusaba nti byapa bimpe n'agaata birina. Fortunately byawano Rubaga wano wetutudde n'awala wali before ya police. It's a bit much more proactive. Naye I reported a police case wano ku Kironda police post n'embagamba naye byapa passport yange is gone, laptop, personal laptop is gone, national ID original is gone. Kati byalo osobola bifuna naye nga waliwo ebintu ebisigala nga bikyasoomoza nnyo. Ategeeza nti mukyala we Namawa amaze ebbanga nga yakyuka mu mbeera ye kyalowooza nti alikabamu amagezi agamutuusizza n'okwagala okumubbako ebyobugagga bye ye kyagamba nti tagenda kukikkiriza. Titles yazitwala from my bedroom as my wife kati balina abantu bala batula ku mmeeza titles tuzikoze tutya bwe tuti. This is in the middle of town. Bampayiriza muli bannamawulire you can check your cases there nti njagala mutta. Kantinti yayogeddeko nti wadde yagwa mu kalulu yakosebwa omuntu omulala bwe yandibadde wabula tekimufuula bulalu nga mukyala we bw'agamba era ekyokumutwala okubudaabuda akiganye nti Namawa akola okujjukujju atwale emmaali ye. Si gwe gusooseza okwesimbawo n'embuuzi si gwe gusoose naye ate it's natural sigenda kwegaana nti omuntu oba omaze okuzinga elections you may want to be by yourself. There is always that phase of quietness. Phase of quietness yange yingiddemu Shamim kutwala byapa gamba biri bamisikinimbire ategeeza nti ensonga zaabwe zatuuka ku ofiisi ezikwatibwako ensonga z'amaka ne balagira Namawa okuzza ebyapa wabula n'agaana. Paka ne minisita namugamba ne poliisi yennyini yamugambye tannabitwalayo. She won't make you follow up do it. Yadda alina bitwalayo yesterday she did not. Kati bino byayagala tusigale mu mawulire gye baddalira bitwalayo babimanyi. Ono akalambidde nti Namawa ateekeddwa okuzza ebyapa bye. Ate ebyapa bye yatwala abikole ki? Abizi. That is why ali wano. Okitegera? That is why yakomyewo. That's why yakomyewo n'abaana. There is that option. Naye akwate ebyapa bikole ki? Namawa naye tumusanze akola mirimu gy'awaka wabula n'akkiriza ebimwogerwako n'akakasa nti ebyapa yabiteesa mu balooya olw'ensonga ze. Lwaki we yali ebizira saabibba nga bamusibye ng'ate nalina omwana nga sinaba kuzaala kirabayo lwaki saamuddira wali kati ye nze ndaba ali kuvuga kino ekintu ndabike nga gold digger n'omwami mbaze naye emyaka 9 kitegeerayo so era gold digger abanga yabbye edda n'atambula n'agenda naye nze ngezaako okuseevinga akatono ke tusigazaawo ke tulina. Akalambidde nti wadde Kantinti amusindikiriza tagenda kukkiriza kuva mu maka gano. Yampa n'entereka naye okusinza bino byadde akola nga ajja atunda tandagano tutunze nti omwana waffe wuuno eno investment yono omwana eno yono ate in other words ate nga ndeetera buleetezi banandabirire. Alemeddeko nti bba yeetaaga okubudaabudibwa asobole okudda mu mbeera ze yalimu. Nze kyenjagala njagala mwami Kantinti appreciating family ye. Ndi maama w'abaana be ndi mukyala we ampe ekitiibwa ng'omukyala we bino ebintu bino by'okuleeta abakazi ne bayingira amaka gange sibyagala bino by'okunywera omwenge mu maaso g'abaana bange sibaagala abaana balenzi. Yudaya Namyalo yakusakidde guli Nkulabukedde TV1. Ensonga ezo nga tuzitadde ebbali poliisi ekutte omugagga ne bbulooka b'ettaka lwa kusenda ttaka lya Kings College Buddo. Ettaka lino eryogerwako lirudde nga lirikenkana wakati w'essomero ne famire y'omugenzi Kiberu James. Poliisi y'ensangi ekutte n'eggalira omugagga Kasibante John ng'asangiddwa ali mu kusenda ttaka erigambibwa okuba nga lya ssomero lya Kings College Buddo. Kasibante akwatiddwa n'abamu ku babbulooka Babadde nabo
wabula n'ategeeza ng'ekibanja kino bwe yakiguze ku famire y'omugenzi Kiberu Jemusi ku bukadde 800 nti era yasoose kufuna biwandiiko ebirikwatako okuva mu kitongole kya Buganda Land Board. Basenda zaabwe ne baddayo ne neewunyiza ate Poliisi okunsangawo ne nkwata. Ettaka naliguze obukadde 800. Linkana liti? Kibanja bakindaze nga bwekyenkana kiteeberezebwa okuba muyiika nga 4 n'okusingawo katono. Era Poliisi ewadde ebiwandiiko byange ebikakasa obuguzi. Obirina? Era mbirina. Abamu ku baana b'omugenzi Kiberu okuli Sande Samuel Kigemuzi nga ye musika ategeeza nti oluvannyuma lw'okulema okukkanya n'abatwala essomero lya Kings College Buddo basazeewo okutunda ettaka lino basobole okugula awalala. Kakati era ne batulemesa Poliisi nga bw'eri yatulemesa era kwe kutuuka okwetamwa tetwagala tutundewo mu ngeri yonna gye tunaaba tusobole tufunemu ssente ze tufunye era twatunzeewo oluvannyuma lw'okwetamwa. Obusuulu obupya twawadde okutuuka 2021 tetulina busuulu bwe tuwangibwa. Ate omu ku bataka baludde ku ttaka lino Jojo erya mu Sipiika ategeeza nti baludde nga bamanyi nti ekibanja kino kya mugenzi Kiberu kyokka kibawunyisiza okuwulira nga Kings College Buddo ekikaayanira. Ne bafuna empapula ezibakkiriza kubanga Abaganda balina tikiti z'obusuulu emmengo mu Buganda Land Board ekitegeeza nti kibanja kyabwe kitaabwe yafa mu myaka gya 7 naye nga bwana buto kati baakula. Nga bakwate batwaliddwa ku Poliisi, omumbejja Bwanga bwa Mirembe azze ng'ayagala bamuwa abasibe bano Poliisi kyeganye. Oyo ayina poloti, ow'ensangi dipisa ayina poloti, osisaidi ayina poloti, owulidde omukazi atudde ku lijono gwe bakateekawo ayina poloti. Ono asazeewo okubalangira obuli bw'enguzi ng'oluvudde ku Poliisi ayolekedde ku ttaka erikayanulwa n'ebiwandiiko ebiraga nti abaana ba Kiberu be bannannyini kibanja kino. Naye ensonga ngenda ziwanvuya kubanga nze bwe nkugamba nga tugula mba nina okuwanvuya ensonga era okwogera kuno njagala kulumba igipi munnyonnyole ensonga zino. Era nakakati ebigere bino byondaba ngenda kulali ku PSU wala abantu osobola bavunaana individual. Iyo mukulu w'essomero lya Kings College Buddo Patrick Bakamale ategeezeza nga abaana b'omugenzi Kiberu bwe beeyazika ekibanja kino babeeko bye bakolerako kyokka nti kimwewunyisizza okuvaayo ate ne bagamba nti kyabwe. Lyali essomero lino lyalina ekisa kingi nga n'ekkanisa weebeera tusaba tulimire kwali obubugo bwaffe ne babakkiriza naye okuvaako lutalo. Bano abawadde amagezi okugenda mu kkooti okusinga okubuzaabuza abantu. Kirungi ebintu biri mu kkooti era wenjagala okubasalirako. Avuddemu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ebyo nga tubitadde ebbali akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tangodoy alambise enteekateeka ezinaagobererwa mu kulonda entebe y'obwa Sipiika n'omumyuka we agamba nti okutandika n'olunaku olw'enkya abeegwanyiza ebifo bino lwe bagenda okutandika okujja empapula bakomekereze ku lunaku olwokutaano. Akakiiko k'ebyokulonda ka NRM kafulumiza enteekateeka egenda okugoberera okulonda agenda okukwatira ekibiina bbendera ku kifo ky'obwa Sipiika n'omumyuka we. Enteekateeka zino zitandika nkya ng'abaagala okuvuganya ku bifo bino balina okuwandiikira akulira akakiiko k'ebyokulonda nga bakakasanga bwe beegwanyiza okuvuganya ku bifo bino era balina kikola paka olwokutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 22 amannya gaabo abanaaba beewandiisizza gaakutwalibwa butereevu mu lukiiko olufuzi olwa SEEK gakubaganyizibweko ebirowoozo n'oluvannyuma gasunsulwe. And once we get to SEEK, we shall present as Electoral Commission that the following have satisfied by expressing interest. Once they are endorsed, we nominate them and push them to the caucus. Ng'ennaku z'omwezi 23 ababaka abanaayitamu ku bbendera ya NRM bokka be bagenda okuŋŋaanira ku kisaawe Kololo balonde abantu 2 bokka abagenda okukwatira NRM bendera ku kifo kya Sipiika n'omumyuka we. And Monday 24th, we shall be waiting for Parliament to convene and do its activity of electing this. Tanga alambuludde amateeka agagenda okugobererwa nga kugana okuliko obutakkiriza babaka abaavuganya nga bannamunigina kwetaba mu kulonda wadde okuvuganya ku bifo bino. They are members of NRM. They went as independent. They have to come back here and sign oath of allegiance saying we did this but we are members of the party. After that they will sign an MOU with the legal department of the party guided by the Secretary General. And after doing that they will be eligible to attend caucuses. But for tomorrow's caucus, the caucus of Saturday, to elect a speaker, they will not participate.
ababaka bakuweebwa obudde beeyogereko n'oluvannyuma okulonda kwa kubeera kwa kakonge so si kusimba mu mugongo nga bwe kyasalibwawo gye buvuddeko mu Seekenenneeke. We can't just change from one voting method to the other without the legalities coming into question. Because we know NRM issues are questioned and people run to court and lose in court. Okulonda kwa kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya paka 8 ez'emisana era okubala obululu kutandikirewo mbagirawo nga buli avuganya ajja kwetaagisa abamukuumira obululu 2. Akakiiko k'ebyokulonda kaakulangirira omuwanguzi so nga ebinaava mu kulonda bwe binaafuluma nga basibaganye okulonda kwakuddibwamu. The illegal practices, when you come and express interest and we got you doing the following, we shall disqualify you. Bribery, procuring ineligible persons to vote, publication of false statements such as illness, death, withdrawal or character of a candidate. Character assassination is not allowed. Tanga nnyonnyodde lwaki olukiiko lwa Sseeke lwatudde eggulo ne luteemalirira mu kulonda sipiika n'omumyuka we obuyinza ne babulekera ababaka. I want to call upon the public to know that what people have been doing was outside the NRM Electoral Commission because they were not candidates. The moment they express interest, they are going to be bound by the conditionalities set in this press conference. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate okulayira kw'ababaka ba Parliament kuyingidde olunaku olwokubiri era ng'omu ku balayidde olunaku olwaleero ye Sipiika Rebecca Alitwala Kadaga n'omuduumizi w'eggye ery'okuttaka Lieutenant General Peter Erwerungu n'ategeezezza nga bw'ateguya kugenda mu America n'obukokulizo obwamusibwako. Mu budde obw'okumakya ababaka 63 balayiziddwa okuyingira Palamenti e11 ku lunaku olwokubiri nga bakuba ebirayiro. Rebecca Alitwala Kadaga omubaka omukyalo w'e Kamuli ng'abadde Sipiika wa Palamenti e11 kwakubye ebirayiro. I, Rebecca Kadaga, swear in the name of the Almighty God. Ategeeza nti lumaze okulayira agenda kujja empapula okubeera ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda okussa mu kusaba kwe avugayo ku kifo ky'obwa Sipiika. Aidha twabaire mu lukiiko lwa Central Executive Committee nga tukwita mu mateeka aganatambuza okulonda kwa Sipiika n'okulonda kwa basipiika ba local governments. Alaba kubye ebirayiro kuliko Moses Kaboso ow'ekyamuswa Lieutenant General Peter Erwerungu omuduumizi w'amagye g'okutaka Matiya Kasayigi abadde minisita w'ensimbi n'abalala. I, Lieutenant General Peter Erwerungu, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established, and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve. I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and bear true allegiance to the Republic of Uganda, protect and defend the Constitution as by law established, so help me God. Lieutenant General Erwerungu abuuziddwa ku linnya ly'ejjudde ebitoomi olw'okutibwako badde okwali Kasesa agambye nti ejjusa abantu abatibwa bali bamenyi b'amateeka. Omanyi ku lutalo ne Katonda ng'oleeta olugezigezi ojja kukiraba. Okirabye? Bade koze sobi mbade likuyi bayita ti prison mbade likukumera kyokka liwana tambula bulungi ate kyeki tewaliko tagambye lero wano koze bubi ne Katonda yambe Erwerungu genda maaso. Erwerungu yewanye nti n'envumbo ezamuteekebwa okuti zimuyigula tama awakusigala ng'aweereza eggwanga. Ina mulimu yakola wano Katonda anziride wano so Katonda gatagambye ati ndikoze bubi ate gwe oliyani kugamba ero okoze bubi. Ye ekyo oluvannyuma lw'okulayira ayogedde bw'ati ku kagulano kabadde nako n'awuliriza b'ekkanisa mu kitundu kye abamulumiza nti bakuba. I went to the garden to say this is a place for the school. That I did with my bodyguards. There was a skirmish between the bodyguard and the catechist. That happened. Mbala abakubye ebirayiro Dr. Chris Baliomonsi ng'onemyuka wa ssentebe kina ky'enaalemu mu bugwanjuba. I, Chris Baliomonsi, swear in the name of the Almighty God. Mu kwogera ku Namuli oluvannyuma lw'okulayira alambudde kafubo ke babaddemu ak'olukiiko olufuzi olw'okuntikko mu NRM by'okulonda Sipiika. Oba tumala kukkirizigana ku muntu omu tujja kuleeta lipoota mu kokasi. Bw'oba tusazeemu nti waweerewo obululu
kubanga regulation zikikiriza tujja kuleeta amannya abakokasi bakuba akalulu. Ekikulu kiri nti ku Monday bwe tugenda kulonda mu Parliament, NRM ejja kuba ina flag bearer omu ku bwa Sipiika ne flag bearer omu ku bwa Deputy Speaker. Obedi Lutale nero kyonna kase bakusakidde eggulu eno ku Lwakadde TV. Embeera bweti bwebadde ku Parliament nga tunakuumula akatabo kabukedde bwe kati bwe kafaananye era mulimu n'ebyo bibadde ku Parliament nga ababaka ab'enjawulo balayira era nga kakulembeza omutwe okugamba paaka enkadde stage ya Namunya ze bataddewo zitabudde aba taxi so nga abaka ba Parliament ebifaananyi byabwe eby'enjawulo nabyo biteereddwamu n'engeri gye balabiseemu so nga ekibalo kya Sipiika Kadaga okuyita ku Jacob Olanya ku ntebe y'obwa Sipiika nabyo ensonga bazitaddemu bakutte akuba abawala kalifoomu ekifaananyi ky'emunomu ekiri so nga namwandu wa Muzata ne Father Kasasa bali ku ddala lya katirya bwa Dr. Songa Poliisi yeezobe ne bubuka erinnya kudde ensawo okuliwanula ku mulongoti n'amawulire amalala mangi agali mu bukedde olunaku olw'enkya ali ku 10 kero mwegulire ofuuke mumanyi. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Sweet Fit Pants tukuletedde Sweet Gold Diaper ekoleddwa mu tekinologiya y'omulembe ddala. Security Link Limited ekitongole ekyakakasibwa gavumenti ya Uganda okutwala abantu okukolera ebweru w'eggwanga. Conversion Feeds Limited be batuuse ekirungo ky'enkoko kya Intraco Feeds ekyettanirwa buli mulunzi wa nkoko.